Olunaku lw'eggulo omuganya mwamba gwazzeemu okubuuga era abeeyo kati bali ku bunkenke olw'amataba agatandise okusaanyaawo ebintu ko n'okuyingirira amayumba gaabwe. Mukama yasa ebintu by'omwana wayibuja. We just saw a batch of water coming from upstream. Good enough for these gabions that you see lying here made a very big blockage to block the water, and it diverted it to the other side. Abatuuze b'omu kitundu ky'ekyanzuki kati bali mu kaseera kadduka. Abantu musire side eyi. Amagye n'abo buyinza baatandise dda okusengula abantu okuva mu maka gaabwe nga bwe basindika waggulu mu nsozi okwewala obuzibu bwonna obuyinza okubalukawo nga bwe balinda entambula ey'okubatwala e Kasese mu ttawuni. Yamwamba ayagala kutwala abantu. Abasobodde bakutemu ebyanguwa ne baamuka amaka gaabwe ng'embeera tennasajjuka. Alafu yenye mebaki hapo yote mapoti. Wabula waliwo abalabiddwako nga bakyasobeddwa so nga abalala ng'omusisito ono beeraliikirivu era nga bali mu kusaba Katonda kereziya yaabwe ereme kusaanyizibwawo mataba. I'm asking God to prevent that because there is a sacrament. Waliwo famire ey'abantu 8 eyabadde tubidde wakati mu mataba bwe baabadde bagezaako okudda mu maka gaabwe. Abatuuze baakungaanye ne basaba abamu nga bwe bayingira mu mazzi okutaasa bannaabwe. Mmeeya wa munisipaali y'e Kasese agamba nti amataba gano kati gafuuse ga buli mwaka, ekintu ekyetaaga okunogera eddagala ery'enkalakkalira. As government, we are doing everything possible to contain the situation. You can see we have already put up the bridge, and we are already trying to put gabions on dangerous places. But my appeal to central government is to send the D8 as soon as possible so that the river can be shielded from top to bottom. Guno gwe mulundi ogwokusatu ng'omugga guno gubooga. Emyaka 2 egiyise mu kiseera kye kimu omugga guno gwabooga ne gwonoona ebintu ate n'okusengula abatuuze.